Nvaawo ngenda kuba naffe aba Mulongo Diaspora Convention, Mulongo Diaspora Foundation abategese summit ya mental health egenda kubeera mu mwezi ogw'omunaana kati mu nnaku z'omwezi 46 kale genda obeera ng'obettanira mbeera ng'osobola okubeera nawe ogenda e Toronto mu mbeera efaanaganako bwekyo kale convention ya NUP gyeri yeri ogwa mwenda naye ngeri Canada mu Toronto nolwekyo abantu mwenda mwenna basobola okubeera mwetabamu mugende mugenyi omukulu ye His Excellency Kyagulanyi Center mu Biibi wine agenda okubeerawo nga buli kimu kitambulira ddala bukwako. MC Uncle Bin nsanyusa okulaba ne olwaleero kkiriza nkubuuzeeko n'essanyu lingi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yes. Jigenda gitya? Mukama akoze obulungi obutagambika. Obutali bwa bulijjo. Ntambula bulungi nnyo. Tambula neeyagala sirina mbeera yonna enkiziyiza. Okujjako gyakubuuza ku bantu baffe ab'omu kyalo. Mu Kiganda Mubende Kasanda. Kalamba Lwannabatigungwa. Kiganda Kalamba Nautuntu Kyakatebe Myanzi Mukuya. Abantu abava ku ludda olwo lwonna Kamusenene mu Njunju Misozi Maddu Kyasansuwa Kyasanku Nsozi bbiri eyo yonna Kapiriniga eyo wammwe Nakabimba Kibuye yonna Kyampisi yonna Manyo Gaseke Kyampisi tali wano ku lw'Ebugeberere naffe tulina kyojja omanyi Kyampisi nabo tuyitawo Nakiduduma Nakakenke ngenda kufuna obudde njagala kukyazaako wano onyumize ku ngeri gye wava mu kyalo ngeri gye wasimbula ng'ojja okujja okutandika okuyingira city wagitandikira n'ebyaliwo byonna simanyi oba obudde obwo n'obumpaddi nkwandi kusabusabigwe mukama wange ojja kikolera Canada embwa y'omukazi yiino sebo wantompa mukwana embwa terya nnyaanya ate nze ndi ennyaanya nsabye n'obuwombeefu kampe anti katwaye kati programu nina nyingi na programu ye Canada ey'omugw'omwenda tuyinza okugenda mu y'omugw'omunaana kati gero kikwasaganya ate ndi mukuorganizing ate bwe mba ngenze siinayo nnaku nyingi anti zezo zetukolera nnaku nnya ati kuliko emirimu gy'abali anti ate wagaye tukola twetaaga essaawa mmeka 3 nze okunyonyola ebyange okuva mu kyalo okujja e Kampala direct kiraga essaawa 3 kujjawo nti living wa living e Kampala naye saundi yone saati kyamukwakwa yako nga simulabo lwaki omukwese musajja oga kunkola muyise ne wabweru wagala nkwata akantu bangambe nti nga bini simuwulira tuba tukoze ekigambo awo nsubira wali kukikati musumba bayinza okwewa banganye nno muyita musumba omukulu ayinza okwewana nti nabaloze kale ensonga zange ezikuyisiza olwaleero si nyingi masimu ngofuna mangi okuva lwatandika okulanga conversation bakuba naye gwe abantu banne nga bayagala okugenda balina bezesate bagala kuwummulamu bantu bagala okutambulako abamu bagala kuyiriba kalyoke nkalaba tuleeta lugezigezi wano Uncle Bin essimu eno naagikubako kaaveeko nkulaga ekyenjagala nye lwaki nninde mugjeeko omukulu yagambye bw'ati bakwanukudde emirundi 2 gyenjagala wenyonyoleko nalabye mama Kanani njakuzaala nakuzaala nga akaddi nze ekitiibwa kyenkimu tokaddiya nnyo bantu talina mwana gwe bayita Kanani bani ate abamuyita mami be bamanyi anestani abana abagoberezi nange ntwalira mu kiti ekyo ekyabamuyita mami andi wakuba tewakkiriza ani ye gweyogerera kubanga nyinza okuba sitegedde Susan Makula oli ku mami Makula mami agamba nti yakusembeza n'omukwano mungi nga nnondawa mbe yakusembeza n'omukwano omungi ennyo bwakuleeta n'akusembeza musumba n'akuzaala n'obeera mwana n'ovaayo n'otandika okusekebbuka ebigambo ng'ogamba nti wamuyambangako okuloga omwami we Bin luli ekibadde kikuwanguza tonnafunayo ayanukula kati kayanukudde oza tosembye omukazi wagamba mbu nze saakiwulirako naye mbu wagamba mbu wamuyambangako ng'aloga omwami we mbu kyesijja kukayanira kuba tosookedde wano wena channel ze wasookako wano kuyange sikiwulirangako
kweno sikiwulirangako naye maybe gye wasookera wagamba oba mbu gwe wagamba nti yakuyambangako mbu wamuyambangako okuloga omwami we teekako mbu nti mbu kuba tokinako obujulizi kyeninako obujulizi nti nalabye Makula ng'ayogera kyesirinako obujulizi nti wakyogera kati ogamba ki ngenda kwogera ebigambo ebyo mbadde manyi nti bikulemeredde bino bye biruma bugingo ebiruwa Makula tamanyi kamula katumula kali kakolokoota tekaba kalungi ngateekamu kawuti mungi katunda kamakula kabulamukko by the way yateekangamu nnyo bikawuti n'ebiyembe bitateekeka tebyawoomanga gwe wenaviirawo ne bwendi kati wa wennyirira wali saakulaba nnyo genda bufaananyi wabulaba wa wennyirira juyisiwe ng'aba akolokoota ng'akolokoota n'obanga amiro gino egikaze ng'olinga omutembeeyo n'abayimba ebintu ku paaka enkadde nga 10 wali mukajja kati wano omumiro gukala kati nga juyisi oli akakusala kati oba kabanga ki oba biki bwe yateekangamu juyisi oyo naye nga tetumuta nga gwakamula kwonywa ne musumba kwanywa oba nga baba wanjalo nga musumba amuteeka mu jjaaga ennene bweti ye musumba abamenya ateekako akajuyisi anywa ebikopo nga 5 waddira atandika kajuisi nga tuli emmere girasi ya bikopo 5 namugako ne supply musuma namugako supply ya birthday ne mugulira jjaaga ne girasi eriko ne girasi zaako egenda mu lita 3 y'obutunda nze sijja bimulangira nze ku birthday yange yali ampadde ki tojja bimulangira badde ye yanangira emmere naye gwe tojja mulangira jjaaga zo nze nagula mu kikuuba awo twagigula ne kabeti akakampi kali Makula ke yakuwa akaseeyeeyo bagambye nti bagala kwekwala ne Makula munako kajjembu kampeeko obujulizi mbu nali simalaako ebitwa byonna bisuubira birudde naye omanye epeera lino ery'omukyalo si lya Namata lino ettono bwe kali eryasiba ttone eryasiba ttone yangazonto yalya ku mapeera sikatava mu kubenema naye akaana ako kakulebye nno okugjamu kajja kuvaamu oba okalaawe kaali amapeera kati mbaayo eyo sooka omalireyo mugula jjaaga mugitwala nyemutwaliranga ekirabo kya birthday kasati nagigula emitwalo gyali 6 kitundu asiima sente zange ezo obuddewo nga nomba enno agisiima kuba era kati mwanywera bajasa kale nungi ejjako ne girasi zaako nene bweti namanya musumba muntu wa juice nze siri muntu alangira kale ekintu kye bankodedde ki era sisana byogera tasa utandika kumulangira jago bujaaga kuba naye yali yankodeddeko ku mmere yangulyako ku mmere naye yagikulangira naye nze sijja kukola naye kyakola gwe kosigalimu ako obuntu human being ako obuntu sikande nti yakabidde jjo ne luli era nakati mwakyanywera mwire jagerekeka nkuveeko jaga matirivono obakwamutwalanga banywera muki bamuteranga mu kadomola nga tukateeka mu firiji akawaiti nga tujja onoyiwa mu girasi n'omuwa nenji yajjaaga eyo nene bweti kijjaaga twakigula ne kabeti ogimuwa ku birthday birthday ye nagitwalaka nga muzeeyi happy birthday surprise kale eyo lwaki bwedde togitunyumizanga tosobola kulangira muntu kintu tosobola ate kati ebyo nabyo ojjeyo njijjayo buli kye nali nkoze otandika okugjayo buli kimu buli kimu era baba bafundikira baga bini lugamba alangira sasa kikola ekyo naye oba oyinza omulangira n'agyasa abaana gagikime oba n'agirapinga n'agikuddiza n'agikuweereza naye kati nomala ojja kusimbawo nga jagawo eri otuuka bwoli bagamba bino ebintu bino bibyo bangire address enyangu wayinza bireeta anti bakuba batagireetedde mu bupya bwayo era abatagizizza tekijjawo nti emaginyweramu kuba nange saamu wa sekendi andi mwanga brand new waliosabangetiawo ku kizimbe kya gundi bakati sanana ase sanana gundi kizimbe bakita nabuga Mariamu Nambusi wansawo nga ku nabuga kiduka kyalingawo kinga supermarket ya bwe naguyingira nenkinoonya nengireeta nengimuwa nagikwasaye nga akomyewo olweggulo mugamba happy birthday ndoza nze yamuwa ekirabo nzekka n'omukyala teyamuwa yatatera nnyo muwa birabo kaera Susan talina kyeri akwedde musumba surprise birthday kubanga
ne byaga nti aguze keeki sente era ziva musumba yaleka sente Susan atunda ki kati awo wenkudizaayo wali omukyala agamba mbunno yanyanukudde yakuyamba nakusuza nakufuula wawaka ng'olinga omwana omuzaalo waabwe tamanyi wammwe tamanyi gy'ova amanyi bumanya nti olinayoko muganda wo likyereeta enfu kwegamba okusinzira ku disitulikiti yete yakyogedde bwatyo naye okusinzira bwakinyonyola nti wali muntu atalina bwali n'akusembeza waka n'obeera mu famire n'obeera wa famire bulungi laba ky'omukoze mb'ogenda osala ebigambo ti wamuyambako ng'olagaani ng'aloga bbaawe omwami we saba okwetondera Susan kankozesa omukulu guno gwonna neetonde nze baida ekyo nkyagala nnyo nze njagala nnyo obwa Sseruganda bwe musowagana n'omwetondera ne kiggwawo mwetonde genda maaso saba okwetondera Susan good olw'okuba nti kapasite y'entegeera yesi eyange ate tetukaka muntu kutegeera nga bw'aba alina tutegeera obutategeera si musango n'okutegeera si wiini weetonda olwo nsobola okwetondera Susan nti nyinza okuba nga kapasite y'amagezi gange yali esukka ku yiye nali simanyi nti musango Susan yali tamanyi waffe lwakuba nti tonafuna chance budde mukyaza bw'ofuna chance mubuuze Fadi wamujja wa wamulondawo okugenda omuyamba ne musumba omuzaala ng'atalina babe bazaala secondly nze atamanyi waabwe gwe yayamba gwe yasanga awo mu myera koko eniera muguzi nkuzimenya mutyabi simanjira amaziga abagenyi gannabyemu mu ngalo ago n'abakugwenjoza nze gwe yalonda nze nagenda nga nenteekayo omutwe gwange mu kikuubo ne bampa t-shirt za short ezo eza bbulu ze twatundanga nga za miliyoni 8 ku 10 nga balinako miliyoni meka ne beesigaani ab'omu kikuubo ngera Susan yakugamba tubega gwamanyiwa mu kikuubo gwe bakola ki gwe bamanyi nze gwe yayamba andi kijirawo oza bamanyira wa Bujingo Susan enyumba gye bapangisa ku Mbubi Road kyeyangamba nti bapangisizza nyiniyo nyini nambuuza bakama banansasula Saalongo oza bamanyira wa Bujingo nadde njagala ebintu bino bibeere light tetusima nnyo nze bwe najja ku kituuti kyo sajja kulangira bantu era bwe najja ku kituuti kyo sajja vuma sajja kuwaayiriza sajja kwambula sajja kulimba sajja kukakkanya twajja kwegula najja kwanika nga Musubaira bwe yayogera naga nti Katonda alikola ki ali mwanula naye bw'atali yegendereza enkuba erimukubira mu ki mu lujja kuba kati enkuba etasa okukubira mu lujja Musumba ate nga talina saatu ndi omwanisa atoberawo yali mukutoba nze yanyamba Musumba nanzaala era yabaddeko ne bakyala bakulu banne Susan okujjawo Pavini ye muto Pavini osoma body language Pavini gereje yayogeddemu wawulabye nti osomba yamukubira layini teyagitegedde nti nga Susan bw'osomba osomba ngamuga nti osombera n'abasajja b'abendi bwakubaleka tomanyi omuntu ali intelekityo video wagirabye nagirabye ssebo enzo wakingi kuleetedde togizira ku simu ogizanyira muwulye Pavini enjoge gyeyogeddemu nagirabye njirina nagirabye nandisu nakiteeka mu samalawo namukolera ebirungi namuwa n'amannya amala namukolera ebirungi byonna kati yandisu amanyi n'ebirungi byebankolera bo baveeyo babyanike nti Fadi wandibadde osiima Musumba yakkolera kino Musumba yakkolera kino oba Susan yakkolera kino viru tewagirabye bambi nagirabye eriwa maama nze nagifunye nagirabye togimpa namuganga bw'osomba Susan saga moddeza muliro kubanga nze programu yange si yakuyomba na Susan eri wano obubayi kufuna tubeera naye tomumanyi neewabwe tomanyi nayo kujja kubuulira obuwulizi nti ava wano asomba ne mukaba neewabwe yamuvira yini kyebadde ategeeza osomba n'abasajja b'abendi Makula asomba goge mazima alina muganda
muganda we mu Kampala nobeera naye this boy Namsana boy n'omwami wange n'agamba bino mumanyi omusajja ayinza olowooza olese mulenzi bbaawo n'omwami we n'agamba bino so nga mwana feva wagijja kuwona omwami we okukkiriza okubeerawo twayawukana nziramu omulala ku social media ng'agamba nze namusembeza ne mufunira n'omulimu salt nga yankolera emirimu gyange egy'okuloga pasi awo wabadde wambuzaabuza nga gwe omukolera emirimu egy'okuloga pasa so bwe kyatandika kwogera wano wali okiwuliddeko awano sikiwulirako ensonga kikugambye olina wali okiwuliddeko eneweya nga nkyogera anti biri ebyeri saabiraba nnyo naye ekyogamba nti yakolera emirimu gye egy'okuloga pasita nkiraba wano mu vidiyo muno gwe wano sikiwuliranko ng'okyogera wamuyambako ku mirimu egyewaka ate egy'okuloga pasita gyagamba simanyi oba yamuloga naatera siwuliranko ngoga nti nno n'aloga naye wayogera omubi adduka nga tewali amugobye omubi adduka bayibuli bwetu bwegamba omubi adduka nga tewali amugobye ate opima amagezi g'omuntu kizibu okutegeera omuntu nti musiru mpaka ng'ayogedde eyo bayibuli what do you mean tukalekere bagezi Susan ye ekyovvayo n'agamba nti yannyamba Susan nga bwe babadde ku program ne bajjubisa twava ku church ekiro ne batula mu meeting ne tula mu meeting mu office ya muzeeyi twali abantu bameka batano mukaaga ndowooza Musumba inze Susan Vuchi ne David batano lwe lunaku lunapima Musumba olwasooka nenga nti kale toyinza gamba muntu omukulu tasobya naye nnyinza ogamba nti bwe nkula sitegeeranga Musumba bwe twava mu meeting eyo n'atubulira engeri gye bava ewa Teddy nga bwe yakyamukazi we tamukola kino pyeriemu nkola kino ebigambo yatubulirira mu ofiisi omwo bw'oba musajja nga tobibulira baana bato bakusingako myaka ngaffe ebintu ebikwata ku mukazi wo bissa kugamba kuba mba mpyebuula olwedde oba mukwebuula oli mba mukwebuula omukyala ebigambo byatubulira olweggulo nga tuvudde ku kyaki nga bagenda okunsaba mbeere nabo olumva kisobola bikubuulira baŋŋambye enziramu gye nkiddamu baŋŋambye mbu olumva neesi oba olumva maana olumva neesi kyalufumbira olumva maana kyalunyarwanda anti kati gwe tubimanyi kalwaki mukuliko maana bakatonda ntegeera mwana wa Mukama katonda mu lunyano lwa mutya maana kakati ebigambo Musumba bye yatugambira mu office nga bagenda okunsaba yatunyonyole olwo n'abeera open atwakutulye nti ayagala ani Makula okitegedde omukolo gw'okubategeeza gwali official twava ku kyaki lwaggulu kati ebigambo bye yatunyonyola byokka nze nali muntu atategeerekeka nali muntu ewaka nga bw'olaba ekibokisi ekyo naye nga tomanyi nti wansi wali ensiriŋŋanyi nze namala okuva mu office ne ŋŋamba sijja kuvuma Musumba kubanga muntu mukulu era sirivuma muntu ne navaawo nga maze oteeka ekintu mu bwongo bwange ne ŋŋamba bwe nkulanga ne ntuuka ku myaka gya Musumba siba n'obwongo bwe butyo olina omukyala yanga zonto wadde kaakona naye kaana katomu toyinza mutuuza n'omugamba nti mukazi wange ali bw'ati mulimu byotamunyonyola sinakugamba nti oyinza n'omugamba banaye amaka mwana gwe simangu okitegedde oli mwana mata makasi ki naye waliwo byotoyinza kutuuza n'omugamba biri bwe biti mulinako mmwe bye mumanyi abali mu meeting eyo ebikwata ku mukyala Teddy ensi byetamanyi abalala simanyi oba bakyamanyi naye nga nze omuntu nkola ki nkyamanyi bye baŋŋamba Musumba bye yalirayingako okusinza ovaayo wa takyabijjukira kigambo kyerabira mwogezi kijjukirwa mugambi omugambi ye mwogezi byebimu omugambi yaba agamba oli aba mugambibwa kyerabira mwogezi kijjukirwa mugambibwa kyerabira mugambi kijjukirwa mugambibwa kati nze nava mu ofiisi eyo nga mmaze okugamba ffe tubali tetwetaagisa kutuuka ku seeryo okitegedde nga n'ab'oku kyaki bali tebeetaagisa nnyo kumanya bya mu kisenge
bya Susan bya gundi bya Teddy na Bujingo tibyali basobola okubireka ekiswazo omugagga kusese mantula butereevu kakati Susan bwaga nti yantwala omwami wa nanyaniriza nanjagala nakola biki omukunjagalako nafunamu ki bangali wamala ngoli wakitiibwa actually tebanyamba tebaddamu okuyamba kyotegeeza nedda tebanyamba ku olwo kubanga nali nkola kuba baali bampa omusaala ku soloti gwa mitwalo ameka 5 bweddu emirimu gye nakola nagigambye nali nkola emirimu 6 wali okola kumakya eyokumakya nenkola eya pavini ekiteeso kyo nenkola fast neva mu fast nenkola branding ebyo mwalabanga ffe tubitimbanga ku chaki ezo teardrops bipande mwanamboole ezo tekwali musaala mulala tuli ku mitwalo ameka 5 nga nze akwata ensawo ya Susan buli we tugenda nze batule y'emmotoka ye nga newaka nfumba ku bakozi abafuna emitwalo 5 ku shortage emirimu gyonna gye bakola kale gwe baali bakujoga kuva dda nga naguma Susan yagamba bakola ki bakuyamba banyamba Susan yave yagambe fali tewandisimye twakusangira tewayina kino na kino na kino wagenda ngoyina kino na kino na kino batukana okugamba abantu nti bebangula picha gye navana yokusoloti omusajja yankubidde essimu olwo omusajja yankubidde essimu nangamba Manisuru edoze mani ali nowe yali yalinga n'essimu yadde ebweru naga omwana oyo piki bambi egye bamusikako saamanya naye yankubirako ko ng'ayagala muwoleko kasente ngule piki agule piki samugana gimpolese namugamba ngulira piki nyamba nagamba nina ebyettaka ebinsumbuwa nga bw'ogyogedde bwe yaŋŋambye nti naye n'ayiiya n'agula piki nengende wambolozi ne bampola piki ku ofiisi yaabwe naye yaŋŋambye nti wamubalira nomubalira nti piki bwongulira piki empya nesigena mulooni egwera bweti bwesigira bweti naye yalina ebyettaka ebimusumbuwa yavugana na Nadia ali nowe oyo Manisuru yali azeeko keno twasinkanira Kaludo manyiza nnyo Kaludo kano kene yako ujje twasinkanira tujjawo omukwano ng'ate alaba nnyo programu yange nga njaga nnyo we love it me kikyo badde kutegeeza nga njagala nnyo okusinza nganze omuntu he loved you yeah he loved you kati aloba ogamba nze kati nze ngamba ntya ogamba he loved me 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 yali ayagala nganze omuki omuntu era yes kiyankubidde nakinnyonnyola nfuna naabaga reference bangi bangi luli n'agamba nti ekyo bini kyayogedde ku kituuti naliko mweyo saavisi nalimu kino kyabeererawo nanyumya naga nti kino nakiwulira bwe nti abamu nga bali bakozi so muli otegeeza nti okugamba nti nno Susan ali mu kweyambula ate tanyiiza sinamunyaga tanyiiza kuba nja bisazaamu nze muli fresh episode zona tujja zijjayo buli oziraba on risk tukole empya nga zirimu mpya katandike kiyaka kati twetandikeko kati tweyanike lutwale twanika kiki olina kyogamba nti kisobola okwanika Makula nga tonnakikola bin nga tuzze mbuuzi Susan yayambala engoye nyimpi awo ojja kunyiiza abakyala waterako mu kimpi kyonna ewa Susan wangi nedda wamulabako gwe ate fe abeeranga ffenna mu nju siiza wamulabako n'obwereere saalaba ku Susan bwereere bwe naye namulabako mu bimpi n'otendereza engoye bwe zibikka ebinene gwe wetumuveeko looza mwanukudde wamuyambako okuloga omwami nga bw'ogamba tonnajjayo kyenjagala siyinza kuddamu kintu kye saayogerako nti nayambangako Susan okuloga omuki omwami we okitegedde ye bw'aba akitaddewo nti ng'agamba nti faali teyanyambako okuloga muki mwami wa akonfamize nti yamuloganga omu waliwo yaleese mu komenti ate si komenti teri eno waffe naye nagenze nendaba gye batadde vidiyo nendaba ku Facebook nendaba comments eziriyo nga yes siza kweyagaza gyali ne mubaamu emwegamba nti
Nsomba yakwegaana misana tukunagamba toli mukazi we oli mukwano gwe ate gwowoza mwami wo weesiba ku bantu bantu nga nabo tebatudde Musumba oba oliyo lwamukola ekyo najja n'akwanirawo simanyi n'akwanirawo olwamunyiza ekitere najja n'akwanirawo Suzan ng'akwanira musungu ndowooza nakyo si kirungi tosalirangawo musungu oyinza otomera eddubu ng'oluyita endiga kati omwana ono Biini bayinza okukugoba ku bisolo by'abeeni wa ebisolo by'abeeni bikuliira amalagala nnyo n'ogamba nedda naye kangula ebisolo ngende n'ogenda mu katale ogula ebisolo n'ogenda oguleeta ekisolo nawe olunde zirye ku bimere by'abeeni n'oleeta eddubu nga ligenda kukuliira abaana bo. Subscribinga MC Uncle Bean YouTube channel weeri wakakwali mugende omulabo mukulu ono bawatali wana abeera eri era bolabanga wano tomulabye nga yayosezza mayandi genda eri njaga gendako ko mu luwummula elwawa ngendeko omusozi waffe mubende mu Kiganda tozi kufuweko mpumulemu kotukotu abantu tubamuka livu bali ola nesomero mubamu ttamu mubamu okummula tusomero tuwesemu wiki meka muba bbiri soko bawe namba esimu enamba esimu yange eri 0750 90 99 86 0750 90 99 86 etika amanya gakawoya Fahadi gwe na operation kulinnya kaki ku kanyonyi sofa abantu satisa mbafuna n'abajja n'obusungu togana kuba simu yengo ino obusungu bajja n'obusungu bungi lwaki otakinga musumba waliwo yankubidde nangamba nti nkusabe ndi abantu abakubira tobaddamu nnyo kubanga buli lwobaddamu ate ofiiriza ffe abandyagadde okuwulira bye bakugamba ne boogera bitono kati baleke bemale goga katuleetereko naffe kaakati kiri bwe kiti waliwo abajja ne bankwira n'obusungu najja ku WhatsApp yo nakuwandikira muzimu gwe ojja kufa bubiyogera correct omuwa time era mukubira yebaleko munnange bakyala baami okusinga abadde baami omukyala naye nakafuna omu abakyala babiri waliwo yajja ku live yange ya TikTok nangamba kusajja gwe tolina magezi konze yes sirina magezi ate nga nkulaba nga ayina amagezi konze sirina oyina amagezi naye ate tewesi nalaliko okwekayanya nze siwagira musumba naye ate toyinza kudda musumba n'omwani kabodo konze nange aba yansobya anti omusiru takusiriwazaga konze okunfami nze ndi omusumba musiru gwe ate nawe ovumye omusumba n'agenda kati omuntu bwajja n'omulionze mukubira oyombera ki lwaki oyogera kino lwaki oyogera ki lwaki oyombera ki lwaki n'omubuuza wali weetakuddeko nga toseeyeddwa nti nedda buli weetakula amala kusiiwa nina ekintu kyengenda okukola era mmanyi kiyinza okukubeerera ekitali kirungi oyogeddeko abasinga ngenda kubakyazaako mpulire ku bigambo byabwe era ngenda tutandika ne mwami Mbabaali owange owa wano kubanga naye mu mboozi y'omwali abeeko kyampa mwami Kalyesuubula ajja naye abeeko kyampa ne mwami Lugonvu ajja Buluna ajja negundi ajja Samu Sengendo ngende nga mbafuna bonna bajja bonna lisiya kuwadde ngenda genda nga mbafuna naye nga ekibaleeta si kumpa bipya kujabula njagala kulifaalinga ku bibyo buli angenda okudiscussinga ku kyange gwoleeta making sure nti bwe nali nnyumya wamukoonako namukoonako agambe nti wano Fadinze bannaye wanteekamu asooka okwegaanawo olw'okutya naye gwe oli musajja mugezi anti ensonga lwaki sibaagala ku ssimu saagala bampe gwosobola okutegeera njagala ntuule naye wano mubuuze kimu addemu kintuuse ku kirala bwe ntyo paka emboozi lwenagguka bajja era bafans awo wetulaga abakulu beeteeseteese olumye nejjiiko naye kyonna kyogoba kyonna kyogoba omusajja omuli bubi bannange oba walya bayibuli egamba nti tokomanga kwoyo ku muntu wa Katonda afukiddwako amafuta naye maama g'omuyise nako tokyamukomyeko bwotyo bwogambye Biibi kale otandisobola okuleeta booponenti be bonna naye mwagala ajje ajje akuwa ekyansi oba ogende gy'ali anti nyinza okutuukayo nakuwamba
nono atakyagala gweoyagala jje wano kati ye batakiwulirira mireme ngayagala ogenda eri tufune awalala nsaba agenda eri nze nsabirayo naye nsabira online ng'ate baba yagala ogende mu maka ge agaawa omanyi gaawa manyi ag'ekitende manyi n'agaawa eri gy'ogamba ennamayumba kati gonna gw'osalawo okugenda mu g'ekitende ayinza obutafuna na mafuta gagendayo naga tugende mu ennamayumba ennamayumba walako ku nze ajja kuwa amafuta tujja kusondera amafuta ndi bize ani yakutuma Biini MC Uncle Biini oli ku operation kise bantu bali mu operation kuli werose creation goli mu operation lindi gula ekirala musumba agamba nti abantu bonna abakwogerako ekyo kyekiba kisembayo baba asooka nakusindikira mayembe nakulogaloga biba bimaze kulemererwa ano wala wange kisigazzaayo kujja nokuwa obutwa n'okukuwa obutwa baba babugezaako nga bwagana buganyi nasooka bajja layini yanagiwulidde ng'erako egenda wuwo yaloga ku musajja yadde egenda wange ng'otegerera omuntu nti aloga ng'omaze onkologa omaze kgenda ku musawo ng'otegerera nti omuntu akuloga ng'omaze kgenda ku musawo naga nti nogundi akuli bubi wejjanjabe gundi tatudde naye muloge ekyobutwa kituufu oli obumwadde Simon wachi yankubira essimu nga nvuddeyo naŋŋamba komawo ono muki n'ekyo ekyakututte naye nze nategeera nti ali mu ofisi yaani ya mukulu era nenjagala obubaka bumukole ki bumutuuke bulungi ng'era atadde loud speaker essimu yasooka okunkubira ono akubira essimu obwongo bwo bupima kuba ali mu kuloodinga oba eyasookera ddala zasaano zanga nnyeza okumakya namanyi nti ono ankubidde n'ali n'omukulu kati kantuuse obubaka bwange buyitewo buguke naŋŋamba ki ekyakututte faadi komawo biki ne mugamba woki ku binkoleddwako ewaka nga ndi nabo mbadde ne option yes biri ntabula obutwa mbutunda tubunywe tufe lumu oba muviire kati ntutekeeyo okubaviira ntutekeeyo okubaviira Biini watuukako ku levo weebale nnyo egamba nti nga weekyaye egamba nti nsobola okutabula obutwa ffenna ne tubunywa tunywe tufe tufe lumu ku bye byankolako ne bisobola kugamba ne sawundi ya leero ensobedde construction egenda mu maaso wano nayo nzibu bagisindise oba batusindikidde era Simon nga njagala obubaka butuuke waani ew'omukulu nenga nti nalina option yes biri kukunyigiza kwe nanyigizibwako nga nkimanyi ne bwoloopa ewantu togenda kufuna bwenkanya kankole ekyo walowoozaako ko okutabula obutwa mbunyweremu ne bwe mbunyweramu nneme bunywa nzekka nabo banywe osanyewo omugigi mulamba ekyo nga kyali kinene option ey'okubiri kwata ekkubo bakole ki obaviire nendaba option ey'okubiri yesinga nsobola okunywa obutwa nesifa ne bansiba oba ngenda mu ggulu ne bavunaana gwakutta muntu n'omwana wange n'agendako ekikolimo nti natta omuntu era bwe nti bwe namugamba nti nzadde omwana wange yetayinza agendako kikolimo nti natta omuki wadde nange mba nkoze eki nesse era nenga singa mbadde mmanyi kale obutwa gye bubaera andi kati Biini kyotanaba kundaga yembeere kutuusa mu busungu obwagala okwetta n'okutta omuntu bwe nkugambye omuntu yenna akyawa eggwanga lyo aba mubi ekyo sikitegedde omuntu yenna akyawa naggamba bugingo nga tatuwaagalira ddala abaganda amazima ga Katonda mu ggulu yensonga lwaki nti ne ku pulogulaamu ze za TV yataddeko baganda bakube baganda yekweka eno yataddeko bannalumansi obeerawo nga avuma abaganda weebale nnyo ng'ali ku kyenda kyo akuliko akuwa biganda tebirina magezi nga otudde wali kozi yali tamanyi nti oli muganda nga ndaba ng'omukyala kigendegibwe nina entumbo manyi nina entumbo endi cuti nga alabanga ndiozo mukigakiga okubeera n'entumbe kwe kubeera cuti ndi always ndi cuti nzenna okubeera cuti kyeki
omuntu ali atuukiridde omulungi ng'ayise mu handsome mu beautiful yonna ng'ayiseewo nga bwoga nti nina PhD ne masters. Omanyi nti okubeera cute kwe kukola parachute. Oli muntu mulamu ate flying parachute okubuuka ne parachute. Flying kwe kusiika eggi. Ate drying bwoga nti nine ate kuba ngenda mu hoteli aga tulina fried meat. Fried meat yenyama ebuuka. Enyama frying ne fried fried meat enyama nga bagikoze nga ya bintu ebibuuka mu bbanga ng'ebinyonyi kati aba alina enkoko nkofu biki nkofu kwale fried meat enganze nagisaako bampa nnyama yante nga kati enterayika yali ebuuka gyeri ebuuka pozi nga yafa ebuuka pozi nga yabuuka ogunya neefa negwamu kisoboka. Kati kiri kyobadde ogamba cute kwe kubanga ovuga parachute. Kati si kyekyo nkyazizaamu ndi mulungi nemanyi ndi mulungi bwoba wagalaga nti ndi mulungi ndi nice era kyogera ngo okyogera mu luzungu nice ndi ugly I'm ugly yes tomeza atusobola kutomera kyekyo kati omuntu ali kali mulenzi musajja kigoma nnyo omulungi ennyo wano mu Uganda katolubwama kati atolubwama kati otali hagire omusajja omulungi gwegamba nga yakula bulungi ogamba mugogofu bujingo kati bujingo ali agire bujingo agire nga kijidde wabi simubi kikireke naye gwe manya kimu nti ali agire goli agire oba otegedde nti nno olina entumbwe nakyo tegeeza so